kw'omanyira omukazi nti agenda kumala. Kusaba olikinge vidiyo eno ogishalingeko ewa munno naye afunemukko ate ekyokuyiga. Kaakati engeri esooka omukyalo ono atandika okuyita amannya agakuwaana nga sweet, honey, baby era n'abaana akusaba oyongere okubeera nga omufumita omukira ng'omufumita kumu oba okitegeera. Eyo yengeri esooka era nga omusajja jjukira bw'obeera ng'obadde nga omukyalo oyo agukusabye kumu bw'oyongera okubeera nga ate omusikinira kyongera okubeera nga ate kikola ki nga kisukka. Then engeri ey'okubiri eraga nti nno omukyala anaatera okubeera nga amala akwata n'akunyweza era nga bwe nakugambakokko mu kavidiyo eyo akwata n'akunyweza oluusi n'akulippa amagulu oluusi n'akukwata mu kifuba ati n'akunyweza nako kitegeera ng'ogenda naye olowoozi n'ogenda naye kubanga abeera muli ayaayaana. Then ekirala agaziya yenna emmana ne yeemalayo oba okitegeera osobole okubeera ng'omukuba omukira gubeere nga gumutuuka wala kubanga abeera awulira obuwoomi ng'awulira afa. Then ekirala atandika okubeera nga assa ng'era assizza kumukumu omukka agusiba oba okitegeera agusiba omuntu ogenda okulaba nga assizza ekikkowe oba okitegeera kubanga obwoomi bubeera bumulinnye ku mutwe. Then ng'oggyeko ekyo atandika okubeera nga akuba kiisi ez'okumukumu oba okitegeera kumukumu era emimwa gye gibeera nga girebera ye nga ye asigala nga kugamba abeera nga yasaamiridde kubanga eri kyabeera awulira munda kibeera kikambwe. Then ekirala ng'oggyeko ekyo bw'obeera ng'obadde omuzina n'osirikamukko ogenda okuwulira ng'ebinywa bye birina engeri gye bimiima omukira gwo nga bwe giguta biti bimiima bwe gita ekyo nakyo kyongera okulaga nti n'omuntu oyo akola ki abeera anaatera okubeera ng'amala. Then ng'oggyeko ekyo emma naye etandika okubeera ng'eseerera kubanga obwoomi bubeera bumutta ng'asikina ng'awulira afa. Oyinza okwesanga nga abamu alina amazzi gano ge nabagambako ameeru nga gavaayo gati then mulina abalina gano agasammula ayinza okusammula. Then ng'oggyeko ekyo asika omukka omulundi gumu okumala seconds nga 5 n'amala n'akola ki n'aguta. Ekyo nakyo kiri awo. Then ekirala aggwamu amaanyi n'asuula emikono gye era ogenda okuwulira ng'emma neefuuse ng'ekidiba ng'owulira amazzi mangi owugamu buwuzi oti oba okitegeera. Mulimu abo abalina amazzi amangi nga buli w'oyingira gafuluma gati. Then ekisembayo akuleka n'okola buli kimu ky'oyagala okumala eddakiika nga nnamba oluvannyuma n'akugamba dadi nkooye. Then ekisembayo akuleka n'okola kyonna ky'oyagala ng'asirise okumala eddakiika nga nnamba n'omuzina oluvannyuma n'akugamba sweetheart mpulira nkooye kubanga ekituufu kya byonna omuzina n'omutuusa bulungi ku ntikko ng'atuuse ku ntikko awulira nga takyayagala mukira gubeere nga gubeera munda kubanga obeera omunyonyoogera nnyo. Byebyo nno byennyinza okubeera nga nkubuulira. Kikyendeseeyo gwe bw'obeera obadde omala otya omuwala yenna gwe wali ozinyeeko omulaba yali amala atya. Mulimu nno ate abamala n'aleekaana banene neyimba n'abula okukola ki okuwulira. Then nga tuvuddeko kaawo katono ate bba abasajja bamala batya? Ojja kugendako wansi awo mu comment section ekyo nkikulekedde naawe obeere nga ate ombuulira omusajja wo amala atya.